wabula musajja wattu kiri muto yasiriikirira ddala busirisi. Kyokka nga muli afuuyirira kanwe Rebecca atera asiibule. Yajja ekitalo aba agenda okusibula ate omugenyi omulala n'akuba koodi. Yali Ssenyange era omu ku bakozi b'omu ofiisi ya Pawulo. Naye yava ku by'okukubagiza Pawulo ebyamuleeta ate n'adda mu byakubalaata bubalaasi nti nsonyiwa okuba tabalaatabula. Ne bannaye Pawulo Pawulo olina enkwaso. Ate no Rebecca atuuseyo ddi? Okuggyako nga mumpayo akacupa gundi nja kumubuulirako. Awo Rebecca ate we yajuukira nti maama oli ku ki? Onondoopa waano ye yakutumye okunkuuma. Ozza kulya n'okubala baana nandi ki? Iri musajja gwe. Musajja wattu Ssenyange yagenda okulaba nga yeetyabidde akalimu obuwuka. Kyeyava yeefuukuula nti mukazi wattu mbadde nsaaga busaazi. Nze njogera ndi mbega. Abagenyi makondwe. Kubanga bino byonna Pawulo ate tebyamuyamba kumuwa mirembe. Era yasiza ddala ekiko abagenyi bombi bwe baasiibula. Era amangu ddala ng'amaze okubalinnyira mu luggya obutaba ng'akala abazze okusaba omunnyo, yayingira mu nju ne yeggalira. N'agenda n'atuula ku kitanda kye ekyereere era n'okulya teyalya kyaggulo. N'otulo tuwagaana okujja mu maaso. Pawulo yasula atunula mbebere ng'omukulu ateetimba era yalaba ekitanda kimusooweredde n'akifubuutukako. Awo nno nga mu kinywambogo n'adda mu ddiiro lye. Awo n'alowooza eby'ensi eno. Yamanyira ddala ng'obudde bumuzibiridde yadde nga bwali butandise ate okukya. Era musajja wattu yalaba biri bityo n'ayiyamu ate kugenda waabwe mu kyalo, emizimu gy'ewaabwe mu kyalo mpozi gitere gimubunyeko. Olugendo luno olutali lutegeke era yalutandika ku makya ago. Yalabirawo ng'asituse era ng'akuŋŋaanya bubwe kinno obwaliwo. Anti omanyi nti omubbi yali amaze okumwera era nga kati musajja wattu ye yabuza lujjo. Bwe yamala okukuŋŋaanya obuntu bwe yajjukira nti yali talina obuntu bwe ate n'ajjukira nti yali talina ssente n'emu ate nga n'emmotoka yali ku bikondo. Kyokka Katonda yakola obwongo obuyinza okukola mangu naddala mu biseera ebizibu. Bwe butyo obwa Pawulo bwatandika okujjukira buli wantu wonna bwe yaterekanga ssente. Naye ekyekitabo buli bwe yakwatanga ng'akwata mulyampiki. Yanoonya mu bifo bingi ebiwerako kyokka nga buli wamu omubbi yali yamusooseewo. Omanyi omubbi oba aba alina kizuuzi. Kale yalaba biri bityo n'akwata olukato okuwummula eby'olugendo. Naye abatandise okubiviirako ddala n'ajjukira nti mu lwatika olwali mu bbaafu gye yali ataddemu obupapula mu bbaafu yali ataddemu obupapula bwa ssente obuzinge. Yali abutaddemu ng'asaaga oba nabwo kizuuzi yali abuzudde. Kyali kikyagasa era okugezaako okunoonyaayo byali birowoozo bye. Kale yalwawo ng'akyebuuza. Yalwadde ki ne yeevaamu n'agenda mu kinaabiro wakati w'okutya ate n'essuubi. Bw'atyo n'akutama n'awammanta ng'atalina maaso n'agguka ku lwatika n'asonsekayo engalo ze. Mu kifo ky'okuggyayo ssente yakwata ku buyembe bwa kiyenje. Omukono gwe ne gwekanga ate n'aguzaayo. Eky'omukisa ku mulundi guno ssente n'aziggyayo. Bwe yayanjuluza yasanga mulimu siringisi 10 zokka. Ezo zaali zijja kumumala mpozi okumutambuza. Kyokka teyasigaza yadde ekuba nnyonyi. Bw'atyo Pawulo Mazuuku kiri muto n'akkirira ekyalo. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome. Tuli ku bulamu bw'omukulu Pawulo kiri muto, omwana omulungi eyasuva kuno ng'ayise bulungi n'agenda emitala w'amayanja nayo n'asomerayo n'ayita. Mu bulamu bw'ensi eno nga bw'omanyi nti etukoona etuzunzazunza, oyo ebimutuuseeko biteredde. Omulimu ayinza okuba nga takyaddayo, bamubbye waka wonna, mu kika baamugoba, mikwano gye gimwefuulidde, obulamu kati abulimu bwa nnamunigina. Ki bw'obeera ggwe nga gwalimu eyo embeera oyinza kuzzaako ki ng'obulamu bukulemeredde bukuzitoyeeko? Pawulo kiri muto asazeewo kugenda ku butaka ate bajjajjaabe empewo zimufuuweko. Akkiridde ekyalo bigenda kuggwerawa. Tuli ku ssuula egamba nti Katayira anyumiza abasomi be, ssuula ya 12 era nga yeddirira essuula esemba ey'akatabo kano aka Pawulo kiri muto. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde nze Mwanjuzi
era omuteesiteesi owa pulogulaamu eno eyatuula tusome. Pawulo bwe yatuuka ku kyalo enviiri zaamuva ku mutwe. Mu kifo ky'ebyalo ebigudde akaleka yasanga nga nsiko ze ziwunga. Okuviira ddala ku mugga n'okwambukira ddala ati alyoka ate agwe mu katalatala yasanga ng'ezo ezaala enju zaafuuka dda bifulukwa. N'ennyumba ya jjajjaawe Kaawunawo yasanga enkuyege zijjukubira nduulu ng'eyalizizza omusango, nga n'eyala eya kitaawe bazibumbira nga nayo yafuuka dda kifulukwa. Abantu abatonotono be yasanga nga mu kkubo yabalamusanga bulungi nti musiibye mutya nno bannange, naye ng'abamu baamuddangamu nga bakuumira ate ng'abalala tebaddiramu ddala. Pawulo bwe yatuuka mu kasitensani ku kaduuka ka tabyetisse, awo yasingira ddala okwetegerereza ddala ekyalo. Akaduuka ka tabyetisse kaali ka busitoowa nga kaseresebbwa mabaati ate ng'ebisenge bya ttaka era ng'ekisasi kitudde ku mpagi nnya nnamba. Mu ddiiro awo waliwo ekimeeza nga kuliko n'olubbobbo. Mu lubbobbo omwo mwalimu ebiragala ebyali bifuuse ebireka. Pawulo yateebereza nti mu lubbobbo omwo mwandibamu embalagala era nga teyali mukyamu. Olw'okuba nti ekyamuli mu lubuto kyali kifumba mutuku, kale yatandulula ebigere mu dduuka ati n'agule ku kabalagala. Naye kyamubuukako aba ayingira ati namungi w'enswera yalawa embegeredde ku lubbobbo n'abuukira wamu. N'obusungu ate bungi ng'alinga anoonya omukambwe oyo namiga amutambadde. Pawulo yakanda nsowera kuzibujja ng'afiira ndiga mulere. Ezimu zaamugwa mu kamwa, endala mu bukoowekoowe, endala nga zaagala kumuyingira mu nnyindo. Kale yalwawo awo nnyo ng'akyalwana olutalo olwo. Ng'amaze okululinnyako yafuna omukisa ate n'akaseera okwetegereza ebiri mu dduuka. Edduuka mwalimu amasa agaali gaabajjibwa mu nkoba era agaali gatandise okuwumba. Agamu ku masa ago gaali masabusa. Ku masa amalala kwaliko obuntu obutinitini bucakalacyakala ate nga buli kinta buli. Awaali obunyere bwe waali ebibiriiti, bwe wali n'obugirita mpozi n'obudondi bw'ewuzi, bwe wali n'akakebe akaalimu amapeesa, bwe waali n'essigala kaali. Ku sseddala kwaliko ekikebe ekitalavu, omunno nga mwe muli obugaati buno bumwana akaaba. Ekyasinga okusesa Pawulo awo awaali ekikebe amwali obugaati obwo, bwe waali ate n'obumasu. Pawulo yali akyalowolereza ky'abaagula okuzza eri omumwa emmese ebbiri ne ziva ebweru nga zijja zigobagana, ziizo ku kimeeza, ziizo zibuuse, zituuse ku masa, ziyise ku bumasu, zirinnye mu nsonda, zibuliddeyo waggulu mu mabaati. Bwe zaatuuka eyo waggulu ne zeesooza. Yaleka zikyesooza, Pawulo n'atambula nga naye yeesooza. N'emigaati teyagigula yadde kabalagala. Olwaleero tugenda kukoma awo kubanga essuula ekomyawo, essuula ey'e12 Katayira anyumiza abasomi be tugiwunzise. Essuula esembayo tosaanye kugisubwa. Gwe wenna wenna atambula nange, gwe wenna wenna abeera ku tuula tusome, kubanga mwe muli ekinyusi ekyakatabo kano. Egenda kuba egamba bweti nti kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo. Mu bulamu bwa Pawulo okigamu ki? Obulamu bwa Pawulo bukuyigiriza ki? Kiki oyinza okusibirira entanda ng'okisinze okisokodde mu bulamu buno bwa Pawulo mwatambulidde? Mukwano gwange awuliriza, tujja soma obutabo bungi. Akatabo kamu kabaddemu ebyokuyiga bingi, kabaddemu ebinyuma n'ebinyiiza. Webale nnyo, webale ddala gwatambudde nange, tusisinkane we tunaaba tukomyewo okukawunzika. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze nva Busiro mu ggombolola y'e Namayumba ku kyalo ekiyitibwa Kitula. Nze mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno Tuula Tusome, YouTube Tuula Tusome, TikTok Tuula Tusome, wonna wooteeka Tuula Tusome tuba butoolo bw'amalusu n'eddookoli. Ssaabasajja Kabaka awangaale.